mutonzi atali ye Allah, ye Ar-Razzaq, ye mulabirizi w'ebitonde abigabirira subhanahu wa ta'ala, Al-Mudabbir, yakyusakyusa embeera z'ebitonde Allah. Tumusaba Allah nga tumwegayirira Rabbul Alamin asse ebyengera bye n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yamutuma Allah gye tuli Nabi sallallahu alaihi wasallam nga rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ebitonde byonna. Omuntu yenna ayagala okukola eddiini ye mu butuufu bwayo n'okutuuka nayo mu maaso ga Allah nga yali ntuufu, nkulaamira nga nange neeraamira okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Togoberera ffe abawalimu togenda mumalako, togoberera abasiraamu bye bakola togenda kumalako. Ogoberera omwalimu mu mbeera yokka ng'omwalimu agoberedde Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ogoberera abasiraamu kye bakola mu mbeera nga abasiraamu bagoberedde Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Otherwise bonaagoberera ebitonde bigenda kujja ate ku ddiini, okole ebyoyagala, okole ebyosiimye, naye ng'ate byawukana ku kusomesa kwa mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akitulaamira gamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah, bagambe bwemuba nga kituufu mwagala Allah, ng'ekibakozesa bye mukola mu ddiini mukwano gumulina wakati wammwe ne Allah, fattabi'uni, agamba owekitiibwa Allah tugoberere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe tunaamugoberera yuhibbukumullah, atuwa assurance nti Allah agenda kutwagala. Abantu bali mu ssala, tuva kusaala, tulinda kusaala, tuli mu dalusi. Abantu bagenze kukola hijja, abantu bali mu kusiibula abantu bali mu kugula nte, mbuzi, ndiga, balinyisiza ebbeeyi y'ebisolo kulwa kusinza Allah, kulwa mukwano gwabwe gwe balina ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Allah atusoomooza agamba nti wekibanga kituufu ekikukozesa byonna byokola kwagala Allah ng'onoonya Allah kukusiima, kale goberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bonaamugoberera yuhibbukumullah, Allah agenda kukwagala, Allah agenda kukusonyiwa amazambi, Allah musonyiyi wassa kingi Allah. Nebekyo mikwano gyange baganda bange bane mbalaamira, nange neeraamira okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbakuutira nga nange neekuutira okutya Allah. Byalinga bigambo bya mukama waffe alaihi salatu wassalam okulaamira baganda mikwano gye basahaba ridwanullahi alaihim okutya Allah. Alaikum assalam. Ab'emikwano tutya Allah. Embeera eyinza okukufunza yinza okuba nga embeera ya waavu nga bukutadde ku kisenge, nga mu magezi go olinga gwe baggalidde mu sirinda, otunulako gye wava nga teddika, n'otunulako w'oli nga tewakyabeereka, n'okuba toki gy'olaga nga toyina kwolaba, n'otunula eno neno nga olaba embeera ekufundirira, n'ogamba bisimillah, sibadde wagenda mulooni. Naye ne Mungu naye akola ki? Ne Mungu naye alaba. Allahu akbar. Wabanga mukyala n'agamba sandi yenze, Allah wange mmanyi sendangako. Nini Allah naye akola ki? Abaana bange tebasoma,
landlord angoba mu nnyumba ate nawo option yaŋŋamba mwagale bwe mwagala nja kusula bwereere nga bwe nkola ki nga bwe njagala n'abaana bajja kusoma nga bamuyita na taata kati naabanga asula ku mizigo naye ngaekiro saawa eyo ze baateesa landlord asooba najja na landlord ng'eno sayidi endala naye nkugamba bino nga nange mbyegamba nange era obanga ofunye gaapu obiŋŋamba gwe mbeera yonna ekufunzizza nga mu magezi gaago obuntu olaba tekyali kiyinza kukolebwa fa alaika bitaqwa llah gwe tya allah allah tasobola kulya bigambo bye yagamba waman yattaqi llaha omuntu yenna atya allah yaj'al lahu makhraja allah amuteekera amukolere obufulumiro embeera eno ekkutte ng'amagezi go gaweddeyo wallahi embeera ekkwata amagezi ne gakoma n'oluwuuza ku bintu n'okwata essimu n'ogizaawo n'ojjayo endagano n'ogizaawo n'oba ng'afuluma n'oddayo mu nnyumba kakananga okutta omuguwa nga nti kanfe enviire ebizibu bino bw'obanga ofudde nga ekikusse mabanja olwoba ogasasudde oba tonna bakusasula gaba gakyaliwo bwe kibanga ekikujje mu bulamu bw'ensi tekanneetuga enveewo ng'ekikujjeewo abantu tebakwagala bampalana bw'ogamba woonaafa nga bakuleka abantu balina emiswiba abantu balina ennaku singa ofuna kyasi n'onyumyako n'omuntu just mu mboozi eza bulijjo oyinza okudda ekanoga nti kandye muwogo wange n'omunnyo n'amazzi ku mbeera gundi gyakola ki nabadde ndi awo jjo ku mitimbagano nga nabatrera sajja yabinako sijja kuwayiriza nalabye obuufu trera we yayise ng'eyingira kaluma allahu akbar trera ne bye yabadde ye kaluma eriruddamu erikula eggulu trera bye yabadde yeetisse n'abaabadde bagivuga bakugamba muyiiri obutalabako yadde obufu bwayo era nabadde naddiŋŋanya vidiyo niŋamba allah ayina ebitonde laba ku saizi ya trera buwanvu bwerina amaanyi gerina ndowooza ku luguudo emmotoka esingako amaanyi oba yeeyo amumeri weesinga teyogera ku bya pikipiki amumeri we abamanyi baawukanye tumala funa sebo bwino egisitula tebeera ku luguudo anti eyo zitudde gitwalabwa ebadde break it down tumula kumaliriza mani wano ebukono njijawo bwino ibe gisinga ama omusajja alina ensonga sewo ogambye otya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetumala eddalasa bano bagenda tukudda mu Malik Kamalaza kuba example balina nnyingi ate example z'amaanyi mate simanyi yona example ya Jeke ne Loole kakati nsembadde mmanyi mbadde manyi tutolera emmotoka esinga amaanyi ku luguudo n'ate bandagiriddeyo endala egisitula mbu Allah atamu adina kakati Allah nsaba atumalire wallahi nalabye ka vidiyo nga buno buggaade baateka ebbali w'omugga
yabusabudde nebulira mu mazzi oba nagisanga wanange simanyi mu bye neewuunya ku Allah waliwo emotoka ezigwa mu Nairo omwo ne bataddamu kuziraba ndowooza paka yawmal qiyama oba ziba zisirikidde wasimanyi amazzi ago wansi ate nga galinayo ebinnya bye gasima Allahu akbar jukira guli mugga gudduka emisinde natunuulidde omugga nga balaga vidiyo nga gulina n'olukakka ku lw'emisinde gy'amazzi trailer yabulidde mu mazzi kati gwe alaajana okubanga bakututteko piki va mu kifaananyi kya pikipiki nga batogivuzeeko n'emyaka ng'emeka ojje ku musajja wa trailer BN nga badereva emaali ebaddeko nayo yennyini eyo kyaputa ewedde alina kuddamu kukola birala oyo naye Allah wagamba kuvumbagatira akola ki avumbagatira kati embeera yonna gy'oyitamu tya Allah yasobola ogikugjamu osobola olowooza nti katono omaze kumba otandise butandisa ate bizibu nsaba Allah atuwe okumutya rabbul alamin baganda bange ab'ebitiibwa buli lwe twagala okgenda mu maaso okusoma ku birala mu tawhidi ne wabaawo abatulaga nti tebatandikanga ku tawhidi abamu nga basiraamu bapya abalala nga si bapya naye nga byo ebintu byebipya gye bakola ki gye bali nga tebabitegeezako ddala ebintu biri bibiri sokera ddala nyweza ekigambo ekyobugumiikiriza wabanga Allah atuleetedde omusiiba gwonna abange tugumiikirize singa waliyo ekkuba eddala erijjanjaba emisiiba Allah lyandibadde atugamba era lyandibadde asomesa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye yagamba nti mu Suratul Baqara waliwo emabega wali gyetandikira yagamba nti ekigambo ekyo 15 mumpe Qur'ani lwaki nkwogera akamwako zino ennaku za kusoma nnyo Qur'an temunaba kutandika gisoma Allah yagamba rabbul alamin wano mu Baqara 155 walanabluwannakum ninda bagezesa abakkiriza abali wano gwe tusinza gwe tukolagana naye yakola naffe endagaano aye tazaawukanako mu ndagaano zeyakola naffe yagamba ngenda bakola ki ngenda bagezesa ate n'atuyamba n'atubbirako ku bimu ku byagenda okuyikolerangamu ng'atugezesa yagamba minal khawf ngenda bagezesa n'okukola ki n'okutya wal ju'i ngenda bagezesa n'enjala wa naqsin minal amwal njakendeeza ku maali zammwe kade yabadde ne trailer kalugambe na trailer 5 eyo trailer ku maali yakoze eki yavuddeko omuntu agenda okufuluma wali nga piki teriiwo bwe motoka ndagiraba Allah aba akendeeza maali wagula ettaka lyo ozimbyeko n'ekizimbe ate oba omugagga nga ajja n'ekyapa eky'emyaka 2000 emabega nga ne boodi ekola ebyapa yayitanama kutandika naye nga yaleese ekyapa ekiraga nti okumanyanga wano wange nasooka ne boodi okufuna ekyapa kati abadde alina ebibanja 2 ekimu bakikozesa bakitutte bamulaba wano ku mawulire ennaku zino kati ababbi balumba n'emmundu babala ssente ne bamenya amaduuka misana kiro bamenya abadde alina emiliyoni 17 ne baziyoola ekyo Allah yatulaganyisa nti nja ate oli wagamba nti kugezesa tekiba kya ddala oba ontegeera kukebera mu buki bukebezi Allah agamba nti nja kukendeeza emaali wal anfus n'okufa kwaki kw'abantu buli woba kugofiiriddwa yenna kigezo okuva ewani wa Allah wa thamarati n'ebibala ani alidde ku ffene leero
leero omu babiri olidde kibajjo kabajjo kibajjo kabajjo miwulo 3 nusu 10 tekakumala bumanyi nedda Adinani tekakumala embuto zamanyiira omwana w'omukyalo fene gwalya tosobola muli Adinani kubanga ye alya ku nkota ate gwe omuwala asala nkota n'ajjako ekitundu n'akissa ku mukono wano wange buwula butaano nga kyakakaaga wallahi era gwe wegendereze embeera nga ekyokulya ogula kigule endyayo ekendeera kuba oluusi olumu ensawo enegga nti naye tewandiguze naye ekyokulya ng'otola kitoole endya yeeyongera n'ofuna n'amabesitina okubesita ng'oli ogezze nnyo kyaba kya mu luzungu obesite Adinani gwokyogedde ofuna omugejjo kuba byolya biri awo kati Adinani alidde emiwulo 4 kati nzikuse kubanga yamanyiira naye omwana w'omukyalo emiwulo 4 era ompadde ng'agenda yeenoonyeze ku miti kibajjo oli omukadde ewaffe twamwonooniranga ffene nga kati ffene wabanga yono tatemamu bw'ati ng'atemamu bw'ati n'ajjamu ekitima n'atuula n'anyumiza okw'emboozi naye agenda okuva ku kibajjo ekyo nga musigadde mu buviiri bwokka ng'emiwula gyonna agikozeeko emikono n'asaba omwana amazzi n'anywa ekikopo ky'amazzi nga n'agenda agenze kweba kompyuta nga waliwo abazze naye kati emiwulo egi muvubuka emiwulo egi n'aweekeera nagendako mu hotero nayomba ng'omuntu nayombamu awo naye tebaawulira bali abaali nayombayombamu awo baatuwa kacaayi bannaye Allahu akbar sina kacaayi tucaayi baatuwa otucaayi njagala geragana ekikopo kiri naye nabanga omukono gwange omunene ate nagikuwa tekwali fulasika eri ku layini osimba layini n'ogenda okama wali akakopoko aka kamu kati akakopo wonyekamu omugaati ogenda okuzza tose eyokubiri nga kyayaweddemu nga subhanallah abantu bano kandi nze omusajja avudde mu kalagi okumpotera okupotera kyayi mba ngenda kwesomba ku layini paka olekasadi gama yange eyewaka eweze lwaki ombuzaabuza kati munnaye obulamu bwe tulimu kati onywa akakopo ako leero n'okaddamu enkya n'afuuka nga ekyayiwo eri gama wata kyagisobola nsaba Allah atusaasire ebibala Allah yabikendeeza ffe twalyanga ffe emiyembe olowooza omuntu ali nnyo ku muyembe okulya emiyembe n'onaagula benkanyankanya emiyembe twalinanga n'enkola olumaku nga gwengerere oba nno myenvu nnyo asoleere n'okwata omugumugumu n'okwata n'ogamba gitandise okukaawa olwokuse muyembe gwawo omwengevu nga gukaawa akuse gitandise okukaawa kati Allah ebintu yabikendeeza oba buli musiiba lwe gujja na formula ya subtraction kutoolako gujja kukutoolako ku kyobadde olina oba okukulemesa okufuna kyobadde osuubira okukola ki gubeera musiiba naye Allah atugamba obanga ofunye omusiiba gwonna wabashiri sabirin wa mawulire ag'essanyu eri abaki abagumiikiriza bino tetwogera twewaana nti ffe twamalayo ffe twanywera era nze newe kiba nedda akadde konna Allah akutunuzaamu ttooki wallahi n'otagala kyova olaba nti omuntu aba mu kaseera k'ekigezo yeetaaga nnyo abantu abalina positive minds omuzza ku kkuba eki etuufu kubanga omuntu agezesebwa ekijja mu magezi kyakola oba kibi oba kirungi akola bukozi
era nze nina n'emmoto eyange nina ensonga nze Sulaiman nga sobola zigamba muzadde wange nga nkimanyi eyinza omumuzitowako levo kwe tuli mu kusinza Allah zaawukana oba ntegeera buli wembeera ne bazadde bange nze mbakootingira Kulaani kati ate wemba nze ndi mu musiiba nga nze nzibakootingira bayinza bo butankootingira ate Kulaani ne bajja bankootingira ekiki ekirala oba kitegeera wallahi gojjo otunulira embeera nga Allah akuwadde omusiiba gwonna omuntu gy'oddukidde akugaidinga okusinziira ku buwangaazi bwe wabanga amanyi bya mateeka ga nsi agamba tumutwale mu kkooti waba alimu olutuziituzi aga nti ayingira saameka nti 2 tewandireeze n'oyo funa emitwalo aga puroguramu eggwe ayagala mumutuga oyo wabanga gyogenze mushiriko agamba nti tokaaba naawe iyi nsonga naawe ekkaabya tugende ew'omusajja ono naye ajja gakaaba tujja mukwatako wallahi assalamu warahmatullahi wabarakatuh kati embeera omuntu gw'oyitiddemu ebizibu byo gyawangaalirako waba asolovinga ebizibu byo naawe gyakola ki gyakuteekako nabadde ndi awo nga ku midiya zino nasanzeewo ka vidiyo kaliko ekifaananyi eky'omuwalimu omu ne mukyala we manyi midiya nzibuzibu bw'oba olumbira munno ku midiya olowoozaamu lwe bali kuwaayiriza naawe abaana ba midiya bawaayiriza abaana ba midiya baziise omuntu ennaku ezo abaana bansobedde abaana baziika omuntu mbawulirira ddala nze mbalaba baziika omuntu ate omuntu gwe baziika ayinza obba nga si yeye abo abaana si bangu kanagambye bano abaana si bangu bano neŋŋenda mu akawunti gye nasanzeeko vidiyo eyo allahu akbar nga omukyalo ono ali mu kifaananyi n'omuwalimu musanyu epitirivu wallahi yawa bwino yawa 4 n'akataano akakwatagana ku muwalimu allahu akbar bannyinaffe abali e Mukatene njagala ngenda kumenya ensonga nga 3 ne bano abali wano n'abo abali awo njagala mumenya ensonga ngezi nga 3 Ismaila naye kyotukola Allahu akbar Allahu akbar nekubagize Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ngemaliriza kutendereza Allah oluvanyuma lw'okwazina tugenza ogenda mu adhan nga mbagambye eno message okusinga y'abakyala ffe tusobola ogiganyulwamu kuba naffe tubayina ewaka n'okuba nti abalala bannyinaffe abalala bannyaffe abalala mikwano gyaffe. Olunaku omwami n'omukyala bwe bafumbiriganwa babeera bayingidde mu contract, babeera bafunye enkolagana ebagatta kubanga tebabadde wamu kati bafuuse baawa baawamu. Obwawamu obwo eyabukolera enteekateeka bubeerewo ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah yeyatonda abakyala nga abatondedde abaami era n'atonda abaami nga atutondedde baki bakyala. Allah agamba nti wa khalaqa lakum min anfusikum azwaja, nabatondera nga nzijamu mmwe kennyini abaki abakyala. Abakyala Allah batondera nga ate abajja mu ffe kennyini. Era Allah agamba nti wa khalaqa minha zawjaha, natonda mu Adamu mwennyini nenzijjamu mukyala we ani Hawa. Kati enteekateeka ey'omwami n'omukyala aginako obuvunaanyizibwa okubeerawo kwayo n'ogiwangaaza n'ogikutula ye Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abakyala bannyinaffe ne bakyala baffe bwe muba nga muyingira mu nkolagana wakati wammwe n'omusajja mukimanye nti eyagiteekateeka okubeerawo yani ye Allah. Bangi abaagadde obufumbo Allah n'abubamma oba tukwatagana, abalala babubadde namuuko n'amaani abo bajjamu jalla jalaaluhu, abalala babutuddemu naye ku maziga, abamu nga bakaaba nga kituufu bali mu bulumi. Bw'olowooza kifaananyi ki kyofunanga omusajja yawasa omuwala n'amusuula mu nnyumba n'amumma ekyokulya nga oluusi leero akomyewo n'ayitawo myezi 2 n'alyoka ate akomawo. Oba ntegeera, abaana tabaweerera n'okubaakuba, oyo ali mu bufumbo ni wallahi ali ku bizibu. Ne wabaawo n'abamu ababulimu nga bakaaba nga bakaabya kaki kajanja. Kaakati ekyo kimu, Allah eyakusiimira ggwe ofumbirwa gundi yali akola enteekateeka y'okufumbirwa, yakkiriza abasajja okuwasa kati baawasa ggwe. Naye Allah bwe yali akkiriza mwali bana gwe ne bakuleeta, ontegeera, ne wasigalayo waiting seats ziri mmeka? Eyo nteekateeka ya Allah. Waliwo omusajja omu, manyi bino ebintu Sheikh Abdul Samad sallallahu atugondeze, abakyala balina pressure ate abasajja abamu obwongo bwabwe bwazontokera ku bakyala. Kyokka Allah yabalabula, yabagamba abo abakyala n'abaana bammwe aduwwun lakum, balabe bammwe mubeegendereze. Bw'obanga okolagana n'omukyala sigaza amagezi. Yes, kale waliwo akade ketuuka ne gagenda automatically, naye kasita naye aba tagalina akakati kati bazonto babiri babeera balina bye bakola, tobanyega. Tukulayinza kukosa munne kuba bonna tebakola ki, bonna tebategeera. Naye wovaayo egyo gye mwazontokedde ng'otuuka eno mu ddiiro, kati komyawo amagezi okola ebintu ebikujjaamu ng'omusajja. Naye abamu bwe bava eri system ejja direct paka mu ddiiro paka ku mulimu, obulamu bwonna naaba nga yasiriwala mukyalo oli. Kyokka ng'eyamutonda
lwaki Allah teyagamba nti omusajja n'abaana balabe bo baneze ne aya zesoma mu Qur'an ne ahadith zendaba ninga kituufu ono yabyogera yatonda ffe ebiseera bisinga abasajja be bawanganguse ne badduka waka abatadduse abaana tubeera nabo awaka naye nga tebatwagala ate nga tetukimanyi tugenda bitegeera nga bakuze omugamba bwakuddamu enaga muzeeyi nali nkulese naye olabika otuuse kati okukubwa muzeeyi nja kukuba Mungu ajja kunsaasira wallahi kaakati abakyala bannyinaffe waliwo Allah yagamba mu Qur'an mu suratu Qasas eno Qasas ya 27 wema sibaze bubi 28 Allah yagamba Rabbul Alamin ndoza pejwa nesembayo ng'agenda ku kombozi ya Qaruna Allah yagamba Rabbul Alamin nti ma kana lakumul khuyara yakyogerera wano ino peji yenyini tokanti bwoboyogera ate bijja ne bikuddukako yino wa rabbuka ne katondawo yakhuluqu ma yasha'u wa yakhtar ayina ebitendo bibiri ebiri mu aya eno yakhuluqu ma yasha atonda kyabakoze eki kyabayagadde wa yakhtar ate Allah achuzinga Allah ina choice ate kyabalonze talina disappointment nabadde nsubira budde enkuba kutonnya musana ne gwaka Allah haramun ye kyabalonze kyova nti omuntu yeebuuza ku Allah tatomera ne bwe bakulaba nga atomedde bagenda okujjawo kate ne bwe bati musajja nga yateeba omukazi tatumanyi kuba eriyo omwana aleeta omusajja ewaka ne bannyina ba kitaawe ne bagana okubeera sengaawe olaba nakasajja kaali nze n'omukolo sandegezebwa nti saibu yampola ebbanja ne bajja bonna nga omukolo tebagwagala omwogezi tayagala kwogera mukolo ogwo abeeyuma babijjeeko ne mubeera mukolo nga n'abolekedde ku mugole beekaanya wayitawo akaseera katono nga muleera ne kufuluma nate kati akola mu state nti kati ye minisita w'egundi nti kati way akasajja twali tukaganya way akasajja obawulira olaba amagezi g'abantu matono tugenda okutegeera ebintu nga byatambudde dda ekyokulonda okusalawo kiri mu mikono gyani Allah yagamba ma kana lahumul khiyara mmwe temulina lukusa lusalawo mu Allah bye yasalawo bannyinanze mulwenda ba vidiyo eziriko nti kuwasa bakazi 2-3 nzika wansi mu comments abamusaala nemulimba eswala zammwe ziri ku biyungo teziva mu mutima abalala bagenda ne bakola hijja ne balambula ennyumba ya Allah naye nga balimba Allah nga hijja teri mulavu wakati wabwe ne Allah wallahi abamu batula ne ku bituuti ebyabakyala ne basomesa bakyala bannaabwe naye nga bye boogera ebigambo ebitava mu miti nga ku nnimi kwe bitudde abakyala abali ani ate akimanyi nti Allah yasalawo yasiima yalondawo naga nti omwami akkirizibwa okuwasa omukyala asukka kwatya ani ate akimanyi batuuka n'okukwata baseeka emimwa kati wano waliwo bali 5 wana waliwo bamika ne bali abali mu kateni omwana okusomesanga nseeka obadde mukwano gwange ne bulwokona ku kintu toseeka mpuliranga njagala nakusesema seeka wallahi nkusaba toddamu kusomesa bintu ebyo ngoze kuhijira ogenda kuwaganyiza bba wange jukira yakifunza kiri awo kiti kisajja kyattu kaakati ne seeka naye nga atyamu nga era abo walimu abasinga tebayinza kweŋŋanga nga ze mu darusu kusomesa abakazi 2-3 wallahi kubanga abakyala awo okumanyanga baakikyawa basobola n'okukola response mu juma mu juma abasiraamu abakyala mu bigezo Allah bye yabagezesa nabyo kizitawa musajja kuzzaako mukyala mulala wallahi kiruma gwe omusajja tegezeeko bwegeza otegere kye bayitamu omukazi yawulekerako bbaawe nga bagenda kuwasa
bamugamba nkubulire bamaze okuvaayo bakomye obulungi omukyala ali happy banne bamugamba nkubulire woyingira mu kisenge eggalawo talina buzibu nti owaayi ayingira ne bamuyingiza abo ne baggalawo omukyala n'alumba yasanga olugi luggale gulawo agigulawo kati okola ki kati mukola yakuba omulanga ng'ateeberezaamu yakuba akafaananyi nagasinza bikkiriza bino naye ng'obwedda awerekera sisita tula wano kola bwoti yatuuka mu kiseera nga ebintu biri siriyasi wallahi kigezo kinene ne Allah yagamba wabashiri sabirin ababa bembangezeseza ne baguminkiriza bamawulire agati agesani alladhina idha asabatuhum musiba abo nga wembambageredde akazito konna qalu inna lillah bagamba nti bannange tuli ba Allah awulira bulumi nenagati bannange tuli ba Allah wa inna ilayhi raji'un ate byonna tuva tudda waani wallahi naguminkiriza abakyala wallahi Allah wabanga kino nkirese nga example wabanga Allah gezesezza n'ekigezo kya bbaawo okuzzaako nga nonagenda mubiddako byonna oba muyira amazzi oba mutemeteme oba n'ennyumba nje mugobemu nze nagyezimbira sooka oguminkirize omusiiba gwonna bane Allah ina formula wagerera akabalangulo konna formula kodi esooka asabur guminkiriza buli wootaguminkiriza ogenda kukola ezambi after zambi ng'ova mulina ezambi odda mu zambi ddala ye mukyala gwe mbagambye vidiyo gye nalabye kyala wa muwalimu alina obujja wakati we ne mujja we mu kusikaŋŋana emiguwa omukyala agamba nti seeka ewange tajjaayo ajjayo lwalumu siina kyakulya ate abakyala mikwano mulekeraawo okutemerera abasajja mu kaseera k'emisiiba n'otukuvaamu ekigambo ekigamba nti nze waliwo omukyala twali mu nsonga ze naga ti maama nandibadde mbikkiriza byonna ne maama nembeera wano nga siina kakulya kasookedde maama ndija wano siina n'akaaba yamaana nemuga nti mwanyina zisooka olindeko kasookedde ojja wano ono omusiraamu talina wano kyakulya mubuuze wuuyo lawatulula alinga ekinemula naye mumubuuze omusajja n'aga nti byonna byeyogedde mbikkiriza naye otya Allah siina kyenkuwa wano namugamba kale siina kyenkuwa byoli obijjawa kubanga tokola osiiba wano awaka naye nga eyo formula y'abakyala buli waalabanga omunyigiriza ayagala aleeteyo ekinene akunyige naawe kyova nti abamu batta babba baabwe mu kaseera k'emisiiba abamu babayiira amazzi ne bagamba ewaffe yayiira bbaawo obuugi wano wonna alina enkovu wano yakubisa bweti buugi nga bwotya abalala batta abaana baabwe waliwo omukazi yali wano emikono yatta abaana oba baali 3 2 naye kenyini n'asigala mu nnyumba ng'atudde kikuba ntima bamubuuza kikinaga nti tekwali kuwasa yesu era ayagala baana abo n'abatta asalira wano kale yamugjawo omusiraamu ate nowaye abo nabo bannaye kaakati Allah tusaasire yabatta n'akwata akambe n'asigala ng'alisitedde buli muntu waafuna ennaku ku mutima akola ebikolobero ffe solution yaffe ng'abasiraamu bw'ofuna omusiiba gwonna kuba simanyi omusiiba gutula mu mukyala kwenkanankana kumanya nti bba wange yakoze eki yawasizza katono omukyala we baamuzzaako yafuna bujja bwa mukyala mukulu kuba yeye muto kye yakola nga bw'omanyi nze tulanye okugamba bakyala bange
oba ofunye omusiiba kale oba osaze okugamba ku muntu londamu funa munnoono gwolaba wemwenkana imaani gwoba ogamba yajja kubuulira ajja kugayidinga kati nkubuulire kyogambye si kituufu tomutta kati wona mutaata abaana naye bajja kukusiba ye kati tebakusibye Allah ogenda mugamba otya kati buli wobuulirako omuntu omufere omufu naawe alina okukufuula ekyakola ki kati ono omuwala mukaamuwalimu bwe yafunanga obulumi ng'akubira sisita we ali eyo bweru naye shaitaani sisitomu shaitaani kubanga ashaitaan minal jinnati wannaasi kati sisita eya shaitaanika amugamba munnange ebizibu ate n'ekyokubiri sinagenda ku nsonga eyo bannyinaffe bakyala baffe mutunge ku mimwa gye mwafuna kiraasi ndebevu tusabe Allah agumyemu abakyala nga mwogera olwo hadithi wano mugenda jidda luddawa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadithi entuufu ya Imam Muslim Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yajinyumya yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe bibeere ku ye inna min asharri nnas mazima ddala omuntu akyasinza abantu bonna obubi inda Allahi manzilatan emasoga omuntu asinga ekifo ekibi eri Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyamah kunaku lw'enkomerero arrajula ye muntu yenna yafdi ye musajja yenna yufdi ila al-mar'ati agenda neyeeyabiza eri omukyala watufdi ilayhi n'omukyala n'akola ki namweyabiza kuba kati bino tubyogera Adinani tamanyi kyenjogera takifuna bulungi ono manager wa Arawuza Zira Media Uganda mukama waffe nno mulamba naye kwene ensonga agume kyenjogera takitegeera nina mukodomi wange ntambula bakuba omuntu naye jamani omusajja akaluba omusajja nemino tabitegeera muko bino embyogera tabifuna bulungi amago bifuna amuna abifuna ate yabifuna nannyo oyo nabbi sallallahu agamba omusajja kati ffe nga omanyikere nga omanyi ffe kati ffe tukonako mukonyondegera kyenjogera buli omanyi nengeri gyatafuzamu anengeri gye yeeyabiza munne oba otegeera kuba eriyo abafumbo nga balina ensonyi gye bali jaketaala tontunulira babeere awo ne beebuzaabuza nga abatagenda ku nsonga eyo ogeraba nga balina abaana bameka babiri nga ye yamumanya munne amala kwebuzaabuza ne yeetwazayo ebbaafu abuzaabuza jaketaala Adinani oli tuwaaki nga tukutondesa ebintu kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga ekituufu ensonga lwaki ezo ensonga zakyama mu ddiini ne mu magezi kyekifo kyokka abantu lwe batasigaza kambalo ku mubiri ndowooza n'empeta bagijjako eyinza obbakalabula balayika bazijjako omuntu tujjukira privacy y'omusajja yonna eba eweddeyo n'ey'omukyala eba eweddeyo tewali amanyi musajja kwenkanakana mukyala we nga bwetali amanyi mukyala kwenkanakana ani baawe okumanya nga amumanyi n'ebyomunda ng'ojja kubina ennyama gy'olaba amanyi n'ebiri munda muki mu nnyama amumanyi nti oyo luno oluguudo luddukirwako mayiro 10 naye alhamdulillah watuuka mwaga tandika okuwejjawejja katiki ate gwoseka kigwe bona abaana baseka kibano yakimanyi wallahi maama we takimanyi nti akoma mumeka mwana neiba takimanyi kajjukira omusajja nga wondabaza omuwanvu omunene ontegedde mwazinyalazeewa mwazinyo omulaba musajja ennyama mweri kati manager wa Arawuza oyinza kati osanga omusajja munene muwanvu tasukka mayiro ameka ate omusangawo ng'akaaba tatuuse ate akaaba mugoba ogunuma kyokka enkya ze mbeera ku kalaayi omukyala bambiye ng'akimanyi oba ontegeera
nga bweriyo mu bannyinaffe abo nga wasukka mayiraaga ezo wikisi 2 mu maaso okudda ku luguudo olwo ng'omusajja yakimanya. Naye omuntu asinga obubi yona akutte privacy ya munne omwami oba omuki n'agibuulira abantu. Wallahi ne wabeera sisitawo takkirizibwa kumanya nkula ya bbaawo. Kabonero akalaga nti totegeera, oli kigwengere, oli kiwungutufu, oli kigwagwa, oli ng'ekyolezeemu sabbuuni mu bwongo. Ogamba sisitawo ng'akaana kayitawo n'omuga nti naga nti kana kalina sisa omutono oyo nno na munene. Manyi kyendiko omulamu wo basajja kugejja gatwe naye maama. Wallahi okimanyi nti gwe oba wamumanyiira naye buli wayita ku sisitawo kati bannange oba alimba akola bwati oba alimba apimamu alabe omwana n'ono omusajja omukulu. Wallahi abasajja abamu aboononefu wamala olabagana n'omukyala ng'ajja ku stage nga kati kazi abeeru batubuzaabuza temuli makulu. Wallahi ng'oggyeko okugamba nti wamwenzeeko mu maaso ga Allah gw'osinga ekifo ekibi. Mu bikolobero omukyala ono bye yakoze ku bbaawe yagambye nga wallahi mukyala wamuwalimu abigamba pasita. Omukyala yenna omulogo nze nkiddiŋŋana bakyala bange bakimanye waka amazambi 2 sigalinako obusobozi gagumiikiriza. Sigumiikiriza mukyala mulogo, sigumiikiriza mukyala mwenzi. Bw'okyogera ng'aleeta amagezi agawakanya Allah kati mwenga mutuzaako totabula bintu okuzzaako okukwagala kwani yamanyi lwaki yagamba nze mbanziza ku ggwe. Nze I am available every day. Only when I am sick, that's when I send the come. Ate era singa onnumbagana mbijjukira ndi ku ttupa kyenjogedde nnimbye. Oba olwadde ng'oli ku buliri munno n'akutandikiriza simanyi maanyi gye gava niwekakana banemuyite ambulance. No, kaakati wuliriza ate ye omukyala eyeepanga nti naffe tujja kuwasa basatu n'omutamumalaawo. Mumalaawo kati nze bba wange musinga amaanyi omukadde ng'oli mulamu musinga amaanyi waliyo ennaku 7 nga tolina pulaani. Waliyo emyezi emirala 3 nga no wakadani. Waliyo abamu nga kasita afuna olubuto akwa red card wakulengera ng'ojjaga shayitaani eno. Wallahi nga naye wakimanya nti talina buzibu simulalo ddagala bujjanjabi just ali lubuto. Era n'ojja n'otuula eri n'ogamba abaana mumpe ku mmere ng'onoomutya mukambwe omusanze aseka n'anyigirawo. Ogwo omwaka mulamba n'emyezi nga 2. Teri no semberera no kombyanga no what no biki mujjukira akazannyako twazannyala no biki nga teri kati ogwo omwaka mulamba. Abakazi bajja ne baleeta obuzibu kati ng'ogumiikiriza olw'olumu gwe wantonda eyantonda mmanyi. Era abamu muli wano muli very happy mukyala wange ali ku kyeyo oli alina imaani. Ebyo ebintu tebirina imaani. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina. Tiyagamba temwenda eyo aya mugivunule bulungi. Waliwo alina aya egaana okwenda. Aya yagaana kusembera. Tosembera. Abaana abasinga abali ebweru babeera ku videos eza pornography. Si bonna abasinga balina boredom. Abeera obulamu nga teyeetegeera alinga yasenguka ensi n'agenda mu kyatategeera. Alina boredom babeera ku pornography. Wava ku pornography abamu bamuvinga freely. Asobola otambula n'ava wano n'agenda ku dduuka n'akwati n'akola ki. Balina centers ezisavinga enva ezo. Asobola ogenda n'asavingayo ekiro ekyo. Mu nnyumba mwasula boosi abanja
bosa amugamba amukwata omukazi yenna bani Allah mwewuunya Allah mugezi omukazi yenna alina amagezi bw'aba batandika omwogereza asooka kugaana ate si yekka buli mutima gw'ekitonde kisooka kwewala ne kasita okiremerako nga kitandika okukulumirirwa bw'aba omukyala alina waayita wootemera ennyama n'omugamba ajja salaamu aleikum alaikum salaam ane ogusajja gwawo salaam naye olunaku lwazze n'otagitoola akyuka salaamu aleikum madde manyi toliiwo leero akyuka omutima gumugamba olina salaamu yaawo era abasajja basinga ze banyumira omukyalo wange kale n'ojjanga ovuddewa nyala kubuuzamu gwe oba olina ku magezi gwe wavaawa gwe tokyaba mukyalawo mubuuza kibuuzo bye wamugamba ne byakuddanga mu byennyini bye bamugamba era byabaddamu abeerawo ng'ali ku pendingi bw'ati bamutokota kiro misana kati abalina abasajja bannagenda bwerukola bona ebebi nkomyewo mwana emyaka ena mingi akulimba ekale takulimba sina bujulizi naye nsuubira okuba nga akulimba seena eyo imaani seena omukyala seebiri gye balina batono ate abatono kale katubame ku 10 kuliko 10 abakyali safe ku 10 kuliko 6 abakozesa ddole kati owuwo yali mu 4 ng'olina omukyalo ow'amaanyi seba agwa mu 4 era yonna mu 9 mu 6 ayitawo buyisi napakinga mu 4 omwana agamba nseeka nkubuulire Allah yansimattudde kantadde leero bosi yabadde atabuse naye Allah nansaasira namusukumye kati olwamusukumye n'ofuluma ebweru ekyokubiri gwasukuma tolina mutima omutima kante gukuteera kumukumu wallahi omukyala nga ajja abuuza ategeezaako sisita nina ebizibu sisita abange basiraamu mbagambye mulekerawo okulaalasa amaka gammwe mu bantu sirikako oba oyagadde kubaako gw'obuulira mala pima nti onayinza okungayidinga bwe kigaana ensonga zofuna wudu zinnyonnyolaani Allah abantu abamu be tunnyonnyola ebizibu byaffe si be batuufu tulina ba sisters nga bamisomo gyalema yasomako ttaamu ezi ngamba myaka gya bufumbo naddukayo nabba ebintu by'omusajja bwe yaddukayo kati ali Masaka aliwo obulenzi kati ate gw'okubira mune sister nze nagamba dda naawe weesibye ku lusajja baalukupimako buli wamukubira kyagamba kati ono yakubidde sister we ng'amugamba waliwo omusawo kuba okusooka ono omuwala mukwomuwalimu oli sister waabwe omwononefu namba emu aliko amajinni yagambye ono omuwala mukamuwalimu bagende ne mwannyinaabwe bamutwale ku musawo emitiiyana bwe batuuse emitiiyana omuwala ono olw'okuba alinamu embeera ez'obusamize babadde bakola ku ono omulenzi n'agamba naye nange bankole ki bankeberemu nakenjagala obbalaga obudde bwa hijira bwe bwagenze dda naye saba Allah abakakkanya amaaso mutunule wano ffenna twekange bwekazi obudde bugenze kakati agamba nange bankole ki omusamize olwakebera nga ti nnyazaalawo yakutambulirako ne mujjawo yakusibirako olusi olubuto nayogera sayansi awo ono omushiriku gwe yakubidde amubuuza kati nga obiraba nti atuli munzikiza kubanga jjukira omuntu wajja ku musawo yenna omusamize asooka kweyogerako ye kenyini nga tamanyi ndi kati alipootinga
Fadde nakola bwati, omukazi nakola bwati. Kale kabamala oyo ngendeyo nange. Oba musimba jembe, oba mukola ki? Nange ono omusiri kwa kuwulira. Kati mbo olwamaze ng'onaayita omuzimu gwe. Omuzimu gwe oli mujjawe ono omuttira ki? Ave mu ssomero, ave mu nnyumba, ave mu mmotoka. Era byalina okugamba. We bamaze bayita omuzimu gwa nnyazaala. Ono omuttira ki? Nnyazaala naye nga nnyonnyola. Ono amusirika amubuuza ng'omulaba nti twabadde mu nzikiza. Bwe yavaayo najja n'abeera waka ng'ali ku bunkenke. Asala amagezi nkoze nkyokuddayo emitiyana ew'omusamize. Nabagamba abasajja balina abakyala abashiriku. Abo basajja beebaka ku bakyala bammwe. Gumiikiriza omukyala yenna, togumiikiriza ng'omukyala nga mushiriku. Abakyala nga baawo musamize tokkiriza. Abo Allah yabatugaana mu suratul Baqara 2 oba 21. Wallahi yagamba Allah ne bwajja ng'atemagana atiba yenna nnyini Bank of Uganda waba mushiriku tomuwa muwalawo, waba mushiriku temufumbiza tomuwasanga. Bwe yasala amagezi okuddayo omusamize bye tubagamba buli nnaku basiraamu. Bwe tusomesa bino ebintu bayimaamu abalimu obusamize nga bagamba abantu tulagala bintu ebyo. Ono mukaseeka ali waka musamize bakebedde mu durowa ng'eddagala lyalina lisinga obutabo bwa zikaali obuli awaka obungi nga kiri mu maka ga muwalimu. Ate baseeka simmwe mwamalayo oluwasa omukyala babeera bakyala ba mikolo tebasoma ddiini. Ono kati obuuza ba hajja abali wano anayina mukyalayo wano naye singa badde bagamba nti bagaba buli muntu emitwalo 5 n'abaana bandigiddeko abato. Kati ffe tusoma eddiini, ffe tulina eddiini ndala newaka ebyeddiini ndala. Omukyala Eva abeera ku TV z'abalokole. Kati omukyala aggyewo ennamba ya Pastor Woman. TV ze babeerako. Yes, ku TikTok babeera ku kuziraivu z'aba basajja abashiriku. Kati we yamala asala amagezi nzizeyo nti w'omusamize ono ng'asala olukujjukujju ng'addayo w'omusamize. We yatuuka w'omusamize engeri y'omujjako kyeyayise oba omusiirako olubuto oba ebisiraani oba biki eddagala mu nkozesa yaalyo omusamize ye yanaazizza omukyala w'omuwalimu omukazi omushiriku mubi. N'oba n'akakazi nga baakalabalaba dda abasamize abatasenya mannya bawunya emmindi mu kamwa nga bakabeerako bakanuunirira nga nawe ojja eddiini lye limu eryo ng'olina mu makaago omukazi omushiriku mubi. Subhanallah. We yamala kuba yannyonnyodde nti bamunaaza eddagala. Kati ku basajja bannanga abali wano ani ayinza okunaaza eddagala omukyala n'amugamba yambala ogende? Ani? Ng'oli professional? Subhanallah. Subhanallah. Anti oyinza oba oli professional kuba abakyala tebafaanagana. Oyinza oba oli professional n'ofuna ekikuggyako wa professional. N'ovugira mu layini ey'aba unprofessional. Naye nga mu kaseera ako bavuga wuwo. Bannanga omukyalo omusamize nga mubi. Amiina. Bwe yaveeyo ng'aleeta amadagala ng'asimba mu louvaazi, mu wardrobe. Abakyala abasamize ne bamuwa binti genda omuteerewo bbaawo mu mmere. Wallahi amukuteeramu. Omuwala yawa obujulizi naga nti empombo ze tuwa abasajja zino ezibamu enkoko ng'eyimiridde omutali munnyo etawooma. Tebiwooma. Okuggyako ng'agifumbye si Muganda obanga Muganda eyasiramuka ebikoko bye basibira omuko nga kiwaŋŋamizza amagulu titi kirimu obumwondo bwa boyiro. Wallahi tebiwooma. I'm not sorry to mention. I'm very serious. I'm very serious. Ebyo ebikoko kuba nze mbiridde. I was mwogezi wa ku mikolo paka lwe namanya nti bino ebintu bino n'eddiini tebirina nnyo kakwate. Babalimbalimba ne mujja ku mukolo munoze mukolo gwa busiraamu musanga wali bidongo byereere. Bidongo bano bazze beeyambudde bamanyina okuleeta abagole abakyala enviiri ziri bweru mabeere gali bweru abanga bagenda okuwasa mubeemu ku magezi. Nze abakyala bange ne bagambirawo nze nsirina ddala nga bwe mundaba
naye ku ddiini ndimwegendereza ate nkuuma endagaano ku byeddiini era natuuka mubamu ensobi era mu mikono tezibulamu wajjukira abantu ashaitaani minal jinnati wannaasi kati amajini gamanyi balinnya ne bakola ensobi kati nakuuma eriiso lyange nga buli mugole wafuluma waati nze noonya mutwe noonya nsingo omukyala wafuluma nga ali bwereere waliwo twagenda okuwasa nali ninanya omuko omukazi n'afuluma nga enviiri azitadde omuko n'anyweza entebe ne mugamba nywera ng'asindika omwana nsooba ngamba omuwala otukoze eki nga totya Allah nagaseeka ndeka luno olunaku nnina olwo Allah ajja kunsaasira nemugamba musiraamu otankuula entalo gw'otankuula omumanyi lwaki Allah waatuwa ebyengera tumusasulamu nakumumanyiira nakumujooga njagala buuzaamu nze manyi ndi critical mu kaseera omukyala nga atadde enviiri aba aziragaani olaba problems omukazi gw'owasa kuva kumukola kulaza aliko amajini ate omutwala era omukazi omuyanga nti seeka zino enviiri naye ng'omuntu sizigira nti nziragabula naye seeka emitwalo 6 n'ogissa ku mutwe n'obikka seeka Allah nsaasire kansoke we zinaamera nga mbikka yakasaamu 6 gwe tayinza kubikka mitwalo 6 subhanallah mu bufunza omuwala we yavudde ku ekyo nyala kulaga kyo omuntu omushiriku aba mubi kati we yavudde mu ssabo kati n'agenda ew'omusamize Pastor Umaru amugamba njagala ondagulemu ndaba oba oli bye yandagudde biki bituufu ate oyo si pastor oyo mukulu wa kitabo oyo w'ennansana ngamba ono omulaguzi bane kati kyaki oba onoonya ate we balagulira mu masabo togenda nnyo kati ate mu kyaki z'abalokole otuulangana mu maaso olabe tebayita okulagula nalabako omusajja nga bali mu kyaki basamba omupiira naye nga ye waaba asambisa lugalo ono n'agwa ekigwo ne gusigala gukumpira temwakalabako kati ne Yesu n'amala dda y'omu ku basuula ebigwo bamukuba ekigo ate Yesu n'agwa ate biki byokola nti oningira eno vaayo tokwata ku mupiira Allahu almusta'an wallahi omukyala oyo omusamize Umaru yeeyanise emboozi y'omukyalo no ku media kwonna baganda bange basiraamu ab'ebitiibwa muve ku shiriki ono omukyala yagenda e Makka n'akola hijja abantu balinnya ennyonyi ne bagenda bakola hijja nga tebagenza okukola tebakimanyi n'atuuka mu maaso ga Allah nti labbaik allahumma labbaik nyanukudde ayi Allah nyanukudde naye nga mu mutima ekimututte kirala kuba omukyala agamba nti bagenda omutwala baali bamaze mukuba miggo kati mukumukwasaganya ddewo n'amutwala mu hijja kati yagenda kusinza Allah yali agenze formality bameka bali e Makka lero gye bali obalaba balinga abaliko ekizibu akutte essimu alaga tuli Muzdalifa n'atekawo essimu n'agisimba n'asalamu awola akabiri zino era akazawano ofunamu empeera 10 n'asimbula tuli Minna obiragaani riya ibado zisse abanga wengattagatta emboozi ya mukaseeka omukyalo oyo musamize abadde maka ga seeka naye nga obusamize bwe teyali natural nti musamize wabula family effect kyova nti oba owasa omukyala nga nze nina n'entegeere negamba omukyala ne wabanga ye si munaddiini ng'ewaka banaddiini mutwala kubanga mu bufumbo omukwano tegumala kaseera kawanvu mukyala wo woonamuzzaako n'addukira ewa nnyina agenda mugamba atya waaba munaddiini mwana wange tuula nafumba nze olaba nfumba nzekka bameka abanoonya ofumba nga tebabulaba wamuziza akamulese wuwo tolya mmere abaana tabalabirira kati ogenda wa ng'omwana ng'akomawo woonaaba owasa mu maka ng'omuwala ye munaddiini ng'ewaka bayaayi lw'onaamuzzaako ogenda kulya bbi agwe mu ttoyi ezibalinaanyaawo
amusomba ewalala. Omugole agambye atya? Subhanallah. Nedda. Genda ne badde bagambye gwe. Ku luno bali ku saidiyo. Gwe genda ku vidiyo ezafulumye ku nsonga eno. Otegere kyayita omukazi omusamize ntabereka naye. Yatuuse okwogera ku bbaawe. Nagamba nti oyo kati tumaze bayagamba wiikisi 2 nga tasituka. Ebyo bigamba ani? Abantu bamaze n'abasajja omwaka mulamba nga tasituka. Nga n'abamu ekibagano situka sigamba si basituse basitusi. Naye ng'embeera gy'okuliyetinga waka olutuuka wakaagwirawo ebigo. Yakatuuka n'omugamba masanze gaweddeko ntaddeko 5 zange naye ogenda zimpa. Atadde effooko mu mmere kati olyambu. Yigale bagula kunva. Yigale bagula kunva. Ali nnyo buli nti ogenze kwebaka. Naye basajja bano bagula ebitanda. Gweyagala kugamba jjo ogula ekikyo kino nze nakigula kyange namwa. Agenda tuuka mu buliri nga yagwiridde ku mulyango. Gwogenda okwagala nomba ayimirire ono nga yagwadde ebbanga eriyise. Kati omukyalo oyo omusamize gw'osuubira kyabbaawo okusituka. Abasamize bawa abantu eddagala nga tebababudde side effect. Oyagala musajja atuule iye nga tayenda iye nga batuuza Ssenkulu. Wallahi waliwo omukyala yagenda okuloga bbaawe mbu alekera otambula baamuloga n'azitowa nga tatasobola kusituka ku buliri. Aba ali awo mu ddiira amazeewo ekiseera omusajja omanyi shayitaani nzibu mukolo olugambo ekwata kisooka yeekabya amajini ne galinnya nti ate kino gwe wakikola wali oyagala bbaawe abeeraawo nga tavaawo kataliiwo yeekanuza amaaso yeekaabya naye nga yagenda ku musamizi amagezi gamulimba ono covid nga yakatandika abakazi baacacyanca musiibeka waka n'otambula weekend kati ye muddayo ddi bannaye Mungu asasire baggulewo amagezi galimba era nze abakyala bange bamanyi okunvunaana naye gwe oddaleeti tosiiba waka nembaga mwebaze Allah. Omusajja atasiiba waka oba n'ekizibu eki kyamumisinga. Omusajja asiiba waka alina buli kizibu. Kati mbyogere ntya mubitegeere. Muyinza okuyomba nga temutegedde muyomba olwo. Esowaani zibeera wano nti ngenda jjijjawo n'akajibuka emirundi ena ogamba ngenda jjijjawo olaba bwe batandikiriza. Tulekeraawo obudde bwa hijja buyinza otukwata. Bwatukutedda? Adinaani ajja kunnyonnyola ya Rabbi. Nsaba Allah atumalire. Naye bambi bye bizibu bye nnawulidde ebyagudde ku baganda baffe basiraamu bannaffe ate ne bajja ku midiya ensonga etaabadde ntuufu. Nsaba Allah atuwa abakyala abakuuma ebyama byaffe atufuule naffe abaami nga tukuuma ebyama by'abakyala. Mbajjukiza okwegatta ku pulogulaamu ya Rawda Zara Media Uganda ey'okusala adhuhiya ennaku ziweddeyo emitwalo 25 buli muntu nga twegatta ku nte abantu 7. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.